Omulabi wa Bega TV nkwaniriza nnyo munnange webale nnyo okutwegattako webale okusubscribinga mwebale kyemukoze ekisinga okubeera eky'omutindo ogenda bugenzi ku YouTube no searchinga Beg oba Beg Media boteka mu Beg Media ojja kuba olaba ng'ogenda onyiga ku kade bonomala okunyiga kade ojja kuba ofuna buli update buli gulire tuteekayo buli program gye tuteekako ojja kuba nga ogigoberera. Essaawa eno tulina omubaka ow'Ennakawa babadde bamuwambi omusajja bamumanyi mulema yalemala bamulemaze ate kati bali bagatiddeko ddala okumuwamba mukulu bali mwezo omusajja w'eddoboozi omusajja w'emmamba agenda kubanga tuwulira bamuwambye batya ye yavudde atya ate mu buwambe. Ssebo twagala osooka obuuze ku balalabi ba Beg Media kubanga guno gwe mulundi ogusookedde ddala okubanga olabikako ku TV eno gagadde. Ndi musanyufu nnyo Beg mbadde ngikozesa nnyo nenga sifunanga mukisa kubeerako era nga neebuuza naye ddala bano amawuli bagajjawa malungi naye nga tebandeese era njagala okwebaza ssebo kumpa omukisa guno era n'abalabi mwenna mbakubiriza kubanga ereeta amawulire gataliiko ga bulimba ereetera ddala amatuufu nga bwe kati bwenzize njagala bategeeza kyekyankoleddwako. Tuyina barracks gye bayita Kireka barracks eyo eri wali nga omulaba ku Ministry of Works era eruddewo mwalimu basirikale then police najja negitwala naye nga batudde ku ttaka litali lyabwe nabo balinawo kibanja kati bakkiriza abasirikale bajje bazimbemu era ne bawa permission okuzimbamu self-help houses ne bazimba kati abasirikale abamu ne batandika n'amayumba gaabwe ogatunda nga abakulembeze bonna balaba abapoliisi webali kubanga nabo abapoliisi bennyini balakise terina taito bali ku ttaka lya muntu era mumanyi bulungi nnyo ti national housing ennaku ezalekanira ettaka eri kati ettaka libaliko kimanyi bulungi nnyo nti national housing yavaayo negamba nti ettaka eri lyonna okuli Kasokoso okuli Kiganda okuli Acholi Quarter nti lyayo era ne bajja mu parliament nga basaba parliament epronouncing nti ettaka lyayo ekyo olutalo olwaliwo kati ly'ettaka eryogerwako police okuli barracks ya police naye kati barracks police yabadde ekigaziizza nga bavudde mu barracks bayingidde ne mu byalo bagamba nti ettaka lyabwe era nga batandise okumenya amayumba g'abantu nga tebalina eviction order tebalina court order n'emu. Awo ffe nga bakulembeze twaviriddeyo ne tubagamba nti owange ng'ate muyise ne wemukoma abantu bagamba balina endagaano zaabwe bagula ettaka lino naye ate mulikola ki mumenya amayumba gaabwe n'abali munda mu poliisi nabo mu barracks mwennyini temulina buyinza bagobawe mutyo. Ne tukkaanya ne tubawo ne meetings nabadde ndi mu meeting esembayo ng'olwo ate bayingiddeko walala tuli mu meeting nabo ne banneegayirira ngende nzikiza omuliro kubanga abantu badde batandise okwekalakaasa nga balowooza nti bankutte naye nga twabadde mu meeting ne poliisi nagenza okufuluma nabo tugambe abantu mukakkane ate abasirikale abajja ati bavudde eri nga bavuga emmotoka speed ne bakuba amasasi waggulu ne bajja ne bankwata nga ndi ku stage ninda motoka yange kuddawa ne bampamba ne bambika ekooti yange eno nga sina kyendaba gye tugenda ne bantwala mu CMI ekyennaku nti banfulumizza nga bambisse ne bantuuza mu ttaka ne mbagamba ndi mubaka paka omukuba yavuddeyo eyabadde ayogera olulimi Oluganda n'Oluzungu nangamba honorable no you shouldn't sit down vaayo jangu nkunoonyeza akatebe naye nga waliwo omukadde yazze n'ekigundi kihuudu n'akimbikka ne wajjawo omusajja ng'ayogera olulimi lulinga Lunyarwanda lulinga n'Olunyankole n'atandika okunkangakanga naye nga bambise simulaba nakangakanga nangamba manyi tusobola okutta tusobola okukuba amasasi tusobola okumenya amagulu ne mugamba olede ndi mulema naye olina obuyinza bonna nankolako effujjo eri ebigambo teyankubye nagezako okunjamu engatto ne banzijawo awo ne bantwala ate ekireka nga bambise kiwuudu siraba naye nabadde ndi awo ne neebuuza kati abantu ababulijjo bo bakola batya webanga nze omubaka bankutowe batyo abantu ababulijjo bakola batya ne bantwala ekireka waliwo omukwano gwaffe bamuyita Musa yakulirawo ne bamugamba nti tumuleese Musa nangamba tokoze eki ne mugamba tisina kyemmanyi kyenkoze ne bandeka mu ofiisi ya Musa
abantu bajja ne bagamba jamwe musipi kati oli mukwate ne mbagamba nkoze kisijja kuyingira yeyo kujja nga mubulide kyenkoze kubanga sabadi na musango n'ogumu ne mbagamba sijja kuyingirayo otegera bulungi nnyo oluvannyuma ennyo kwekubira wabagambe Tanuyi ajja okujja wano kwekubira Tanuyi ne mugamba bankutte ne simanyi lwaki bankutte nekubira ne mwami General Isoke owa State House and Corruption ne mugamba bankutte kati ndoza kwa babiri kwekuli akubye n'abuuza mukutte honorable lwaki era ne basobola amangu ddala okungamba lete emmotoka yo nga n'amasimu gange bagajjeeko motoka nejja nentwala nga tebanziguddeko musango n'ogu awo wenyini waliwo kamera nabye Minister wa Defense alina okunoonyereza omusajja oyo oba munyarwanda okusira ku lulimi eyankozeeko effujjo nambika yambise kiwudu nga kirimu n'obuntu obusomola kyendowooza nti butwa era ngendagenda mu human rights bakole okunoonyereza ku musajja oyo yatwebodde yakubira ne PA wange akagundi mutwe nakakati wamutujja nolwensonga Minister mukubidde nakubidde Minister David Muhoozi nagamba ensonga ezisooke ziyimirire nantukumu wa Minister wa Deputy IGP nampa Human Resource netutuula netukkaanya nti bajja kukola within their boundaries naye tutuule ne Commissioner gwe twatudde naye netukkaanya basooke bayimirize twabadde nze Semuju Honorable Semuju Ibrahim twabadde bameya ababiri Nakawa ne mwami Mugambe ne mwami Mutebi netubeera ne bakansalas owakyolikoota kubanga ebitundu bingi awo bibadde bigenda okukosebwa nga bano baagala okutwala ettaka ate eritalina lyabwe kubanga nabo balinako kibanja kati ow'ekibanja tosobola kwevikitinga muntu bwotyo era tugamba nti no bakikomye era tugenda kulaba nti abantu bafuna obwenkanya poliisi yevunanyizibwa mu kuteekateeka amateeka okutambuza amateeka n'olw'ensonga eyo ate yalina okukuuma omuntu n'ebintu bye tebalina n'akatono buyinza buva mu mateeka ate bakole ebirala nabye batandise okukola kati twogereko ku nsonga y'amabaka munnammwe Segirinya embeera yalimu era Kampala mu munda tekibadde kikwata Segirinya mukwano gwange nnyo era olunaku olwaleero nasaze okugenda okumulabako genda omulambulako akawungeezi okusooka twali tulowooza oba oluusi kintu kitono era abantu bangi bayogera ebigambo bingi newankubadde ensonga eyasooka bagikwata bubi naye amazima ddala Segirinya mulwadde era nsaba buli omu yenna gwe yamwogerako naddala ffe abamwogerako obubi abalala nga bamwogerako bubi oba ne balowooza nti alimba si mulwadde abasonyiwe naye amazima mulwadde newankubadde akwata ensonga eyo nga tagikutte bulungi nga bwe yandibadde agikwata okusooka naye mulwadde kati nsaba nti asonyiwe abo bonna kwati twandyagadde ate abateeke ku mutima omanyi ekintu ekihiiringa era bannayuganda amasaba ekintu ekihiiringa gye mukwano nze nafuna accident nafuna first hearing nga abantu bajja wange okundaba nga bansaasira nawona mangu naye buli wobeera n'ekintu ku mutima nga kikuluma onyama tahiiringa ekyo njagala kibabulira era okugulu kuno nze namalayo emyezi gyali 2 mu ddwaliro kubanga omutima gwange gwali healed omutima gulina okubeera healed mwami Segirinya okuwona obusungu alina obbuta obusungu bonna babadde anyigidde bonna n'abata musaba asonyiwe abo bonna balowooza nti bamwogerako abasonyiwe noono owumalo yakavaayo namulombera dduwa naye amusonyiwe ye mutima gumute kkirizo bagaana ajja kubeera healed very fast ate naffe mbasaba mumusonyiwe wabanga yakosa gwe Umaru Simaya Mamu Umaru nkusaba omusonyiwe tuleme ate omuteekako ebigambo ebigenda okusobola ate okumwanguya oba oluusi okumukola obubi obusingakaawo njagala okwebaza sipiika nti yagenze okulaba Honorable Segirinya era n'agamba nti Parliament egenda kuvaayo
okulaba nti emujjanja kwa mvunanyizibwa bwa parliament okulabirira omubaka waayo naddala singa bayise mitendera emituufu. Kyemanyi nti famire egenda kuyita mitendera emituufu okulaba nti emufunira obujjanjabi mu parliament kubanga tulina insurance for starters. Ekyokubiri ate okiba kisuseewo nga wakutwalibwa bweru era parliament esobola okukola ki okumutwala okumujjanjaba. Kyensaba Katonda nti amusaasire amusumulule kubanga nze mmanyi nti emigga egya kuba Yesu Kristo gye giwonya omusajja oyo. Nsaba awonyezebwe akomewo asaavinga abantu babamulonda. Yebadde sala yange.